n'abanyonyodde temwirabiranga olunaku obanga mukaaga omwezi ogw'omwenda omwaka 2021 ekigere ekisooka Ssejjengo yakitambula ekigusiza ku kusooka entaano eyo sirinki era kugidingana kuba kubende ku bwongo ze namukulemberamu nesewalina noono nga babayise e Masaka ku misango bye babagulako ebigwetegeambia era netukola enteekateeka zonna ez'okubawolereza naye kisinga okunoma byonna nti Sseggirinya yasooka n'afuna bbeeyi kooti ng'emugambye sasula obukadde 20 oteeke ne passport mu kooti n'obukwakulizo obulala bwonna ne tubutuukiriza. Yali omukyala Victoria Nakintu omulamuzi oyo n'amuwa bbeeyi Sseggirinya leeta obukadde 2 ne Ssewanyana obukadde 2. Mu Uganda kyali tekibangawo okujjako musango wa Dr. Besigye bwe baasaba obukadde 3. Sente ezo zaali nnyingi. Passport twali tetugenze nayo n'akaseera eya Ssewanyana twagiteeka ku boda nze nagirina mu seefu ewange ne mbalagirira nti bannange mugulewo seefu owa boda n'avuga okumala essaawa 2 ng'ali kukuba okuleeta passport e Masaka. Tumala okujjayo empapula zonna tugenda ekigo okujjayo Sseggirinya ne baddamu ne bamukwata Kim. Food orders babakola mulimu ki guno mulimu gwomu Mubiri gwa Sseggirinya olaga ng'obutuuse live bajja kumpa emaapu ekyali eri maaso basika muyite gira esigala
abasigadde bagende mu madaala Banani? Nós pensamos que temos que balina okutwanya oyo mugamba yave mulayi awo wenyini bali wangonovawo jakifuna wanika mukamera okitereza muposition omera jakifuna nga kirinde bulinde nga kikuzawo
Yes, sawa ne banyaba tuti ku muzikiti Ewambogo. Omulambo gwa Muhammad Segirinnya gutuusibwa. Kigenda kuba kimwakuba bwetuteeka tigekwatuuka Segirinnya so wano olina okutandika olamu bajja tutwala omutuukakugwawo naye tuguyite Segirinnya kati katusize mutesiza okusasula Segirinnya nekyali asabike obusiga bwekugenda okuleggamu erina okuliwatekinaki tusize baleka omusiwaku By-election muliro olio Katikkiro eyawummula polisi kwasaganya ebyabafu Parliament. Tamale. Eno ye polisi ekwasaganya ebyabafu mu Parliament. Bandi ya polisi. Ate manyi ekwasaganya ebyabafu. Ate manyi fano service ya polisi. Segirinnya huyo oyo ya Muhammad Segirinnya. Muhammad Segirinnya mkono katunono bale tukaza kwa yes katubetogerera omulamu gwa Segirinnya gutuusiddwa muzikiti wano wagenda kubeerawo akaseera ak'enjawulo kubaka ba palamenti bagenda musiibula mu ngeri ey'enjawulo n'omusabira oluvannyuma ajja agenda wali mu kifo ekyenjawulo bagenda okubeera speech ez'enjawulo.
Kuchanga chule tukenda muda wa spika wa ndaba ina tuja muda wa kazi ya fedha. Kazi ya fedha ni ubutongo. Tukenda msala kwa abajiro feyo watu wa spika sababu vile pesa hii. Waliwo olutuula olw'enjawulo egenda kusiibula mayiti eyo awulaba awali bendera eyo mayiti ogwo gwe mulambo ogwa Muhammad Ssegirinya abadde omubaka wa Kawempe North. Olunaku olwaleero aleeteddwa wano okumusiibula mu ngeri ey'enjawulo. Yono yennyini Muhammad Ssegirinya yeebase wano. Mr. Update gw'obadde omanyi omusajja ate eri antama abadde kawandula bigambo ku intaneti oyo yeebasaawo. Ssegirinya oyo yeebase awo musajja wammwe kawandula bigambo yeebase awo. Kunakusonyiwa protocol mungi yajjamaamu bamwe baneboli bafune ekibanja kimu n'abadde amusayidiyemu tubeere oda tussemu kanso weewaawo osabibutwa ekitabo kigenda kuyita mpolampola sipiika olabo isima agenda kutukako obwonye lowooza tuli bulungi. Kanso ye Kawempe egenda kutuula essaawa eno mu ngeri ey'enjawulo okumusiibula. Bano bonna bakansala b'e Kawempe mulimu n'ababaka ba paalamenti abamu. Yes, Kanso ye Kawempe mu ngeri y'enjawulo egenda musiibula omubaka waabwe. Jjukira Kawempe division erina ababaka babiri, Kawempe North ne Kawempe South. So kati Ssegirinya abadde akiikira Kawempe North, ate eri mu South waliwo Kazibwe Bashir. So kitegeerekeka bulungi nti omubaka abadde akiikirira Kawempe abadde mu Kawempe division. Kawempe eno nga division efunyemu obuzibu mu kukiikirirwa. Kimanyi bulungi Kazibwe Bashir yatakyalabikirako ddala, baseemu bakoma mulengerako mu paalamenti, takyajja mu kitundu okuva lwe bamulonda tajja mu kitundu, era takomangawo, talabikanga nako. Ate ne Ssegirinya olwalondebwa ne bamusiba, bwe yava mu kumusiba yaggukira mbulwadde paka kufa. So Kawempe ababaka kumpi babadde Kawempe kumpi tebadde na babaka, badde na division yokka nga yekola emirimu. Division yakolebwa Emmanuel Sserunjogi ow'eddembe. Ekyokubiri bannange bategeeze tugenda kukoma disitulikiti mu kizimbe muno, ne oba oyina emboozi ne oba oli live era gy'omuweereza sipiika asunye kutuna nnamba obuyinza yamwinawo nobokuera. So ngenda kubasaba tukuume obukakamu n'amateeka ga kanso okwebaza obukulembeze oyo nakugambye gwentunuzzaamu kamera ye Muhammad Ssegirinya abadde kawandula bigambo omuvubuka embulakalevu myaka 37 omuvubuka embulakalevu abadde kawandula bigambo ku intaneti okwo, abadde ayiribya buli musirikale mu kibuga wano
abadde ayimirira na buli muntu saawa eno takyayimuka mufu yafudde yoyo yebasaawa ayambulizeemu okwagalibwa ekyesikosho kyabawalamu kansalas yesinga esipiika okuyingira wano kyobola tukyambalinga time naye nga sipiika ayodde okuyingira wayingira wano tujja kudda ku makulu gaffe waggulu tufune anthems sipiika jakuba tugayitinga kubinagirira nendebaza abasobodde okukwata obudde kaseera kabadde kampi nnyo tegere twategerezaamu special council eno ate bwebakujja mu bungi nebwerekereza byonna obusobodde okwekayo nebujja netutwekatako wano twaliriza abakulembeze bannafe abategeseeko okuva mu divisions ez'enjawulo Honorable Charles, Speaker Webaki, Science and Yokulaba, Royal Abuja, Western Branch, One Sign, Kutueta, Cookies and Waka, and I was very Science and Yokulaba, Trade Taco. Tuli mu special council eya Kawempe division tudde olunaku olwaleero tukubagira abadde omubaka waabwe omu ku babaka baabwe jjukira nakugambe Kawempe division erina ababaka babiri Kawempe South ne Kawempe North Segirinya abadde akiikira Kawempe North so Kawempe South ekiikira kazi we Bashiru Mbaziira eyalya ekyogerako eyalya olwekyo basebo ne banyabo tuli wano Kawempe division enyumba yonawuli pande zonna eziriwa lwamukuzimunga okaswaje Kawempe banamamumate ddala tubebaza gwanga kutwegaseeko nnyo yoyo Mr. Update oyo yebasaawo basebo fenali ekuba tugamba bugambe nti fight hard Mr. Update yeah. Olutola luno Mama Muhammad Segirinya Mami Kwalinyo Banadini okuva nzikiriza ez'enjawulo wali Reverend Gwendaba Abakristaayo waliwo abasiraamu tugenda mu special council zino tezitera kulwawo kubanga ziba n'omulamwa gumu bwe bava mu kuyimba oluyimba lw'eggwanga badda ku ssaala bava ku ssaala nga bafuna omuntu aleeta omulamwa olunaku okwanjula ne bagusekendinga ne bamala okusekendinga ne bakubaganyako ebirowoozo eddakiika nga ziizo kansonga eggalawo special council teziba nnyo tezitera nnyo kuwangaala nnyo kuba teziba nnyo na agenda nnene ya kakati kyekigenda mu maaso wano ono yali kansala ayagala kudda ono oba wamulabaku mu edduwa ya Kamulali yakulemberwamu Mwami Munyagwa ono yali ne Segirinya ono bamuyita Serunjoji Serunjoji Rashid yali omu ku bakansala ng'akiikira Kawempe mukwano nnyo gwa Segirinya y'omu ku bali mu special council eno Lodi kansala waffe tusanyusa okulaba ku lubone bwe bali kutwegattako
ndabyeko wano kifuluma engalo mukasoyengawekusasaka kubanizisanya mukyemuyoyo nasitambwe balemujja nekyamasokuwako kasinational community platform okulusibayensobola okwegereza amaani omuleezerawo bebali kutukwata bulungi mukama yoyo mwagala w'abangi Seggirinya Muhammad saawa eno yeebasaawo omwagala w'abangi Seggirinya Muhammad yeebasaawo basebo ne bannyamu Mr. Update yali yazoganyanga buli kimu Allah wa buyinza uya awo takyasobola yadde okunyenya akagalo kibi nnyo so tusigala tutendereza obuyinza bwa Allah tusigala tutendereza obuyinza bwa Allah yoyo omusajja wa Seggirinya Muhammad Mr. Update tugamba buga nti fight hard yatugaana okutayipinga oba okwogera nti rest in peace agamba obusajja bwanga bunzise temugamba nga rest in peace mugamba nga fight hard era kyetuliko kyetugamba nti fight hard Mr. Update fight hard Mr. Update tewali kyakukola Allah bwate bwe yasazeewo kibi nnyo kibi ddala oyo ye mubaka eyo ye keesi omuli omubiri bagiyita sanda omuli omubiri gwa abadde omubaka wa Kawempe North Muhammad Seggirinya yasooka kweyita Seggirinya eddoboozi ly'ekyebando erinnya alikolera nnyo mu kukuba amasimu bwe yavaawo yeesimba kukuba MP naye n'agwa Latifu Ssebaggala n'amuwangula teyaggwamu maanyi n'asigala nga afayitinga kyobalaba yatugambye tumugambe kimu nti fight hard Muhammad Seggirinya fight hard bwe yafayitinga Kisanja 2016 yajjanga owa Kawempe North 2016 n'awangula akaluko obwa Road Council 2021 n'awangula aka MP card eya National Unity Platform y'omu ku MP abasinga okuwangulira waggulu ennyo n'obululu obungi abasobola okukulaakulana okukomera ngenda kwongera okubeebaza lw'omugenzi ne famire y'omugenzi webalire mutaleteeka muganda waffe webatekulaga bumu ngenda kubeebaza buli alina kyakoze okutuukirira famire yahonalasente ebbanga lyabadde okukomera ebbanga lyabadde omulwadde kiwebale nnyo ongeri y'enjawulo okujja kusunsugana omunaala Mwoza Thomas omunaala Thomas ekukako omunaala Mwoza Thomas abadde akolanga ne kusabira abakasa wahonaleko Seggirinya tukwebaza webale kuyingirirawo ongeri omugenda kusaba tukuye okubugalabo kyagenda maaso n'okujaguza n'okungubagira buli kimu abadde omubaka wa Kawempe North Muhammad Seggirinya omwagalwa w'abangi Mr. Update yajjukira alina eddambi lye yakola erimu ku bigambo ebyenjawulo ennyo mu ddambi lya Seggirinya yagamba pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogerera essaawa 5 balina omuwa essaawa 5 ng'ayogera nga nnyonnyola ensi ebimukwatako byonna ekyo kiri mu ddaami yakyogera mu bulamu era abakulu mu nteekateeka bakkiriza bagenda eddaame lissa mu nkola bagenda ddaame kulissa mu nkola yagamba balina omulekawo okumutambuza mu busozi obw'enjawulo bakamutambuza kati mu bifo 3
bakamutambuza mu bifo bisatu. Yavudde e Lubaga yazze Kasozi ak'Emakerere Kavule awali ekitebe kye ekya NUP. Yavudde awo yagenze mu Paalamenti eya Uganda. Ako nako kasozi kalala kenna Kasero kati ali wano ku akasozi ak'Ewambogo. Ewambogo guno gwe muzikiti ogusinga obunene mu constituency eya Kawempe North. Mu constituency eno gwe muzikiti ogusinga obunene era guli mu kitundu kye essaawa eno. So basebo ne bannyabo council speaker atuuse alabike nga aggulawo council mu ngeri ey'enjawulo. Yes, liking mwebale nnyo okulaba mweyongere okulaba basebo ne bannyabo mukutu guno Uganda Yaffe TV. Mulikinge, musubscribinge. Prayers and anthems, communication from the speaker, remarks from the mayor, subscribing laying the motion wa Uganda Yaffe Council oyo yekirakati council ali mu kusoma awo discussion of the house and then adjourn. Thank you so much. First get seated. By the powers entrusted to me, I proclaim this hall to be the council chamber of our Government Council. Prayers and anthems. Council prayer. Yes. Almighty God, who in your infinite wisdom Council and providence has appointed the council leaders and authority for the welfare of society and just government of humanity, we beseech you to look upon with your abundant favors these your servants whom you have pleased to call to the performance of such important trust in this land. Let your blessings descend upon them here assembled, and grant that they may, as in your presence, treat and consider all matters that shall come under their deliberation in so just and faithful manner as to promote your honor and glory, and to advance the good of those whose interests you have committed to their charge. Amen. Amen.
We have members of the parliament. We have speakers from different entities. We have mayors from different divisions. Tuli mu council wakati. Religious leaders. Council eno eyitibwa special council. Ladies and gentlemen. Leetawo ey'enjawulo okusiima We have gathered here abadde today ow'enjawulo mu kitundu. to pay our last respect and bid farewell to one of our ex-official, Honorable Sekedi Muhammad, who is with us today here. For our well-paid person, who has worked with dedication to protect and develop the people of our education. We learned of this horrific tragedy in the early hours of Saturday, on 9th of January 2025, when we were alone with the sun of soil. This passing was sudden, tragic, and shocking. We would like to extend our deepest condolences to the Sekedi family, especially his mom, who is present with us here, and the entire family of the late. Naye obutebe baleese butono tebali organized bulungi bayambe abantu bakyali. This incident has brought about a serious delay in the division. The pathway we are laying to rest here today was admired and respected by abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform nabo beegasse ku kanso eno omuli chairman Nyanzi, secretary for mobilization n'abalala bonna ababaka ba palamenti ndabako wano Kabaka Mwanga Kivumbi, Kabaka Abubeka Kawalya, waliwo omubaka Pindi Bumaali yali kansala ne Segirinya mu lukiiko lwa KCC. Pindi Bumaali ng'akiikirira abalema. So tulengera mu maka Kanyeeke, Mubaka Gonza Gasewungu n'abalala bangi. Omubaka yali omubaka w'omukono Muyanja Ssenyoka, waliwo omubaka Caroline Nabagabe, waliwo omubaka Aisha Kabanda n'abalala. So tuli mu special council. I call upon the mayor and other deputy leaders of this division to take up his dream and his vision in their lives. Therefore, taking a lead from Honorable Sekedi Muhammad's life of patriotism, loyalty to the society, and most of his party, we will not be deterred in our struggle to liberate our beautiful division on different forms of inequality. We shall continue to build a society where all we have access to basic needs that improve our living conditions. More importantly, should also in this memory and many other heroes and heroines continue to build a united nation. An environment where every citizen feels a sense of belonging and engaged without Lord Mayor Elias Lukwago naye atwegaseeko special council eno sibula omwoyo gw'omuntu badde Segirinya olwaleero.
God bless our television. Right Honorable Sir Charles, the First Speaker, Awempe, Abba, Pastor. As this is not the council, we see changes and mostly helpful to be in time because this session is almost 30 minutes. So I hope whoever is given a chance to have something to say, you have to be in time. Thank you. Clap. Before we move on, we shall get the time and get one of the MPs to give a chance to maybe the name of the people we do it, to introduce the people we have in this house. Thank you. At this juncture, let me invite the mayor. Mayor first to give your remarks, then we get the motion. Thank you. Thank you so much, Right Honorable Speaker. I worship Hello Mayor, Honorable Member of the Parliament, President of our President, Your Worship, Honorable Speaker, Right Honorable Speaker, His Excellency, Chaplain Sainam, the President of NUP, has sent a delegate, a representative, none other than our mobilizer, Chairman Nyanzi Mutuwawatu. Members of the executive of NUP, honorable members of the council, and dear guests, I'm Dr. Emmanuel Seuleki Owembe, the Mayor of Kawempe Division. Right Honorable Speaker, we are gathered here today in memory of our fallen colleague, Honorable Seyyid Muhammad. When we heard that he was no more, yesterday morning we were shocked and saddened. So they has taken away a genuine, active individual, more importantly, a strong and committed and a good friend. Not only, but all the people. While we mourn the loss of our body, we pay tribute and celebrate a life that was well. The little time God gave him, he has outlived and has served the nation. A life committed to building harmony and peace around his constituency, vision, and I'm sure no many behind on such dedication. The late Honorable Seyyid Muhammad started his activism in a humble way, with a lot of dedication and commitment, via political on talk shows,
and he was formerly known as the Positive Chairman of the demonstration against injustice on the streets of Kampala. This drove his political journey a bit faster to become an authority councillor at City Hall. And as a man used to tell me that one day he will be a member of parliament. We all know that as a mayor of this division, I've done my job with lots of challenges, especially with the post MP, having not been fully available, especially when our friend MP got arrested, imprisoned, tortured, in and out. Short after 6 months of his dedication services as a member of parliament, whether the other MP of the second constituency went new, this disadvantaged my neighbors of lobbying of services delivered for the people of Kawempe division to a certain percentage. How I wish we had him fully in the division, and his intelligence was added of mine and other leaders. Kawempe would have benefited more. Honorable Muhammad Seni has been a fighter, not reluctant to give away, not reluctant to give away. If it's a challenge and many challenges throughout his life, and one of them, the great evenings. With great courage, many others in his circumstances would have given up. But the tears said in him did not give up. He fought up to the last. Members, Right Honorable Speaker, and members of this August House, although his seat as a member of parliament was not too long, he left a lasting impression in minds of his addresses in his constituency and the parliament. Colleagues knew him as a friendly, cooperative, hopeful, and helpful and dedicated member of parliament. Despite his humble established background and position, Muhammad was a modest man who had fought till the last, with determination to thorough, despite trying personal circumstance, demonstrated his commitment to duties and responsibilities. In his own aggressive manner, he showed his people how to work in time, and everyone life had been breathing, but life lived to the fullest stays in fond memories. This particularly difficult and painful time of the people of Kawempe. To His Excellency the President of NUP, to his family and to the Top fraternity, in extending to them our heartfelt condolence. We wish them courage, strength, and dear, irreparable loss. Mr. Speaker, programs and projects Honorable Senior has left behind. As members, it's our responsibility to make sure those projects soldier home. Mr. Speaker, in my capacity as the political of Kawempe Division,
I still pray that we move as a team with the leaders. And I also ask the committee represented by Moto Wawandu, the chairman, that the projects our Honorable Member of Parliament, Foreigner, should move on as the party. The onus is on the party, State Honorable Secretary, and the members of this August House, plus the people of Kawempe. I'm in the process of asking the family and whoever is responsible, Mr. Speaker, that both projects, particularly the project of the hospital and ambulance, be taken over by leaders. Our chairman, that is a request from the chairman from the and we trust that our party can fail. I know how hard it is to maintain, and I know how hard it is to maintain and which gives great services. Party can, so that one is a person in our hand. Of mobilization. Mr. Speaker, Honorable Sedinya has not been just a citizen of Kawempe, but he has been a leader, a member of Parliament, the August House. Came up with a culture of appreciating people who have dedicated their lives, who have served their division, have dedicated their lives to the division of Kawempe, and the people who have served the citizens. And we did that, we appreciate people with our executive prizes and certificates. One of them is the former Katikiro Mulwanya Semogere. So apart from the resolution we are going to make here, Honorable Speaker, we should, Mr. Speaker, apart from the resolution we are going to make, I'm going to think to council the mayor of this division that one of the roads in Kawempe division named Muhammad. Mr. Speaker, sir, I'm proposing that one of the roads in the Kawempe division be named Honorable Sedinya Muhammad of what he has done in the Kawempe. Of course, the legal say and compare. Mr. Speaker, the road I'm proposing is 34X. The road former 34X should be named Sedinya Muhammad. I beg you. Thank you. Thank you. The mayor vision has taken a lot of time. As you heard his proposal, we would like to second the proposal, then move forward. We have here, we are remaining is 10 minutes. Honorable Deputy Mayor.
Victory, we have 10 minutes to finish this class. Honorable Speaker, sir, the mayor, the division, this time I may fail to observe protocol because we are having the only mayor in the house. We are here to spend a few minutes and he's telling us on this important matter. Is it in order for him to deliver your proceedings? Thank you, Mr. Speaker, sir. As I stand here as the leader of my division, charged with being leader of division business. Therefore, under that text, I'm being tribute as leader of government business in the government division of the council. And I call upon members of this honorable council to pay tribute within the shortest possible time to the late Sanjiri Mohammed. It has been our honorable member of parliament dedicated his services and government division and the government of the parliament of the land that is going to miss on him because the voters and a lot of expectation in him which has not because of the challenges being imposed onto him by the government of Uganda putting essence, clamping charges against him, yet he was completely innocent, which lastly Kawempe Division Council Special Council esiima emirimu egy'omubaka abadde omubaka wa Kawempe North Muhammad Segirinya eddoboozi ly'ekyebando Mr. Bullet. Mr. Bullet yoyo gw'olabaawo ali wakati agalamidde basebo ne bannyabo. Mwebale nnyo okulaba, mwebale okutuwuliriza, mwebale okutugoberera, musubscribinge, mulayikinge, tekemu notification code. Before I second the motion proposed by this motion of the mayor to rename Father Forex Road as Surgery Muhammad Road. I second to that effect. Have 1 minute. Tugamba bugambe nti fight hard Mr. Bullet. Fight hard Mr. Bullet. Thank you, Honorable Speaker, Your Worship, the Lord Mayor, the Mayor of the Executive, Honorable Members of Parliament, fellow colleagues, members of the Gallery, the family, and the media fraternity. Before I second by Chief the Mayor as the postman and leader of the Honorable Senator Muhammad, I really want to also contribute in the same spirit and inform this August Council and the people of Kawempe that we have lost a very important person. I want to pray in this house that we stood firm and protested against this unfair trial and incarceration. So it is in that spirit that I stand to propose, before we close, we suggest the proposal raised by Social Mayor that a mere really of a long road for the legacy of Honorable Secretary will not be enough. As a close friend
one who prioritized people's health first. I propose that we pass the motion to construct a health facility to serve the people of Kawempe North from the public that we have. I don't know if come to right Honorable Speaker, but I condole with the government and the country for this regional service center. I beg to Honorable Nachove. Thank you, Right Honorable Speaker. Protocol observed. Right now I've stood to second the motion brought in by the mayor to name the depot X as a road after Honorable Ike Tumo. As the motion is seconded, we agree as the council. Do we agree as the council to have our comrade to have a road in his name as mentioned by the mayor, that of X? Do you agree as the council? The objects for thank you very much. The council is adjourned. Yes, olutuula special council wetwogera nga ewedde era ekiteeso kiyise okubbula oluguudo okumubbulamu oluguudo Muhammad Segirinya Road. Waliwo oluguudo olugenda okumubbulwamu Muhammad Segirinya Road. Olwo oluguudo council erwisi
omubiri gwa Segirinya gufuluma essaawa eno guli mu kufuluma gugenda muzikiti wakati speeches zonna zonna n'abogezi bonna gye bagenda okwogerera essaawa eno. Yes, Muhammad Segirinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Omubiri gwa mukadde waffe guyingira mbasaba niyingireko tukoleseko wano Muhammad Segirinya kubanga akaseera Muhammad Segirinya ono ayingidde mu muzikiti. Saba ne banyayo yoyo maiti ya Muhammad Segirinya. Maiti ya Muhammad Segirinya.
Mukasera kano chairman waffe owa Uganda Parliamentary Caucus yes, kati tuli muzigiti wakati maiti ya Ssegirinnya emaze okutuuka wali agenda mumusabira okumusaalira n'ebirala muzigiti wakati ewa Mbogo. Owekitiibwa Katikkiro Ssebulungi w'ekibuga Kampala Parliament abadde wano Chairman Munyanzi akikiridde President wa National Unity Platform owekitiibwa His Excellency Robert Sentamu abantu n'abazaala ba Ssaabasajja Kabaka Assalaamu alaikum wa rahmatullah. Omusiru ab'ebikiremumwa okusaba okuvanira okubeerera ku kugamba inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Olw'eggulo lwaleero ku makya Paalamenti ekoze omulimu gwayo ne twogera ku ebigambo byonna ne tulowooza nti babisanga mu mwoyo waabwe. Naye ekyenjawulo kiri ekirimu tukkiriza nti okufa Katonda abatuusiza, naye Ssegirinnya okutuusako kwa Katonda kwayanguyizibwa ebiragiro bya Pulezidenti Yoweri Museveni bye yawa abalamuzi okumumbameyi. Senga yafuna ebweru n'afuna okujjanjaba General Museveni ekyo teyakirinyamu n'akisakisa oboolyawo mungu yali musaasire. N'olwekyo bwe tugenda okuziika eyokusaawa amututama ye General Yoweri Kaguta Museveni. Tetujja kugamba obulwadde bujja ne butabaana, naye otunulira emirembe byonna omusajja ne Dr. wa gavumenti n'atumugamba nti ono mumuwe okujjanjaba mumuje mukolera. Bwe mutamuwa obujjanjabi ebigambo tebigenda kuba biki bibi. General Museveni n'alonywako. Naye n'otutuusiza obwakati mu myaka giseewo ebiri talina musango gwe bamuwozesezza ne Alan Ssewanyana n'abalala ne gwaka muki muvi. Kyokka abayagala ebintu bibiri era bino tugenda biwakanya n'amaanyi gaffe gonna Katimba ge yatuwa. Ayagala kutya Nobel naye ayagala kijjawulo nti abalamuzi ne bakukwata bakwate oba bakyakuwulirizaako ne bakussa mu kootu toweerenga musango fulwaweeru gwowerezeeko. Ekyokubiri, Ssemateeka wa Uganda agamba nti omuntu yenna anaakaatibwanga mu ssaawa 28 ajja kubanga atwalibwa muki mu kooti. Ebajja kutwala mu kooti kitegeeza nti poliisi ekwa ofunire kagalo kaki ka poliisi. Ate gavumenti ekwata abantu emala kukwata negati ate ekyakunogerezaako. Kati omukwatira ki? Nakyo nanogereza kimala n'amakesiro bwe n'oteekawo n'obeezaawo. Ebigambo ebyo bibiri, ebigambo ebyo bimeka bibiri kitukatako ffenna ababa ba Paalamenti abali wano okubirwanyisa amaanyi gaffe gonna gatunabyatu. Olwasibu asoose okutunda mu kkomera n'avaayo n'afa. Eyo entambala n'eweewa Dr. Sulaiman Kikuulu naye bwe ava mu kkomera yawagamu akaseera kaki katono. Tulina abasajja bangi bwe batudde mu kkomera ne babakola ebintu ne batadda. Essaawa ekutuuka Museveni ne mutabani we ne bonna bekikwatako ekyo bakikuuza omusango. Kyokka National Unity Platform ne bagamba nti omulundi guno mwekunge mu ngeri y'enjawulo tukwatire wamu tugamba Museveni must go.
okate patrona okwekirungi owekitiibwa Joseph Lubanyankulu aje abulize twagirize Katikkiro owekitiibwa Joseph Lubanyankulu. abakulembeze b'omuzikiti guno abakulembeze mwenna b'emitendera egy'enjawulo bannange mwenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bannange basasire nnyo omwana ono kamuyite bwekyo olabalikonoloko mbadde mwagala nnyo naye mpozi ekyennaku abadde takimanyi nnyo twagala nnyo era ekimunjagaza abadde musajja mulwanirizi w'abantu ekyo kimu. ekyokubiri musajja yeerangiza ekirala kyannaku nnyo nti afudde nga tanatuusa kufa. Olwamu Allah yasalawo omuntu afe oba tafa naye ono era bannanga basoose bwogedde era n'olufuzi lw'oluganda lwakyo okwogera tafudde ng'ateekeka okufa afudde kubanga awaliriziddwa okufa ngaokumalirizaako benyini bamutusizaako obuzibu ate nga tewali nsonga ntuufu lwaki bamuteekako ebisambiru kubanga tebafune bujulizi emyaka ebyo byonna okutuusa kati kyabavaako baza ebisambi ebyo. Fena abantu abakulu tutunulira ensonga ezo tuga nti yii lino eggwanga linafaanana bweriti lifunanireetera abaana n'abasukulu nga lifaanana bweriti. Njagala okwebaza abantu be Kawempe mwenna, njagala okwebaza abantu benna abantu ba Buganda, abantu ba Uganda, abantu b'e Masaka mwenna okussa ekimu ne kukungubagira omwana wa Nnambi ono. Mwebale nnyo mwebale ddala bannange. Muyina ebintu byakola bingi naye byonna mwabitadde ku bbali ne mugamba nti tukungubagire omwana ono. Njagala okusaasira ennyo bambi abawe okuzaala obuzibu abazadde mukimanyi okuziika omwana ate musajja wattu nga yafiira kitaawe nga mwana muto n'agamba nti kaneerandiza esija kubeerawo kwennyonnya najja neerandiza n'atula kumpi kuto nga neetuulira omwana oyo ngambe omuntu afaayo okulaba nti abantu batuuka kubanga ayagala abeeko watuusa abantu be so si ye kwe mutereka kubanga banga omwana atasobola na kulya ku ntuuyo ze obulamu kyakoze abadde akikolera Kawempe era nosaka kunafunamu akaganya n'akalembereza agamba abantu bange ab'e Kawempe bazadde bange abaana bange abaana bafe ab'ebutali omwana oyo badde mufunanga mulaba wasuubiri nnyo teyasoma nnyo era abadde agenda yeeraliza era nze nkakasa singa zomutegeere ku mutwe n'okumutira ddala yandibadde atuuka ensi eyomulenjeekoma kubanga abadde tumalirivu olaba engeri yayitamu yakyajatadde ebyokuba abasimu n'abalinzekakakubeera mama wa palamenti olaba ngaekintu kikulu nnyo ebamukakkanya n'okugatikaliddala kansala n'akikiriza ate abantu babalonda n'akibeera era kebeeragala era eketwala kyakisukako ne baami opalamenti yabaanalayo okulembeze wa palamenti tabaanaddeeko mu bulamu tabaanaddeemu naye ayina ebigambo
yabona mukiseera kitono nnyo naye gyonna getulira ku televisioni zikubi zonna nga zonna zirikusa erinnya ekintu ekibannange sikiri kya bulijjo era sibangi nnyo abadde ofuna ekimba ekyengereero naye kuza katonda yakibadde bagomana bazabadde kutunulira kasibuulirako mabala gabonambe bakisimanyi nnyo kiyitiridde nebadde kulondoola maka bananewuliza okumalirivu bwe okweyangiza okulumirira abantu ng'ayagala nnyo abantu liwaali bonnabonna ensonga ezirema ku bantu ng'abaana okufiirawo njagala okwongera obasaasira bannange okufiirwa munafu oyo kirame okusasira mukama waffe musaasire kabaka kubanga twawulye bubi onabadde musajja we akamusira okusima era nga mukkiririzaamu nnyo era bimwagala nnyo ate nga bwe bavuga mukama waffe saasire bwegamba bawadde omulembe guno agandi omulembe babavuga nolwekyo mukama waffe musaasire nnyo tusaba nga batonda alala obwero bw'omulimu amubuze mirembe akamusobere akamusobako saasire kabaka abawala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. President for National Unity Platform, Chairman of the United and so for President Chairman for President National Unity Platform, Chairman.
tujja kubeera ye mu bitundu by'okuziika omulwanyi ono ekisigadde sebo ekasitula wakaana osimumulwanyi mulusemugerere abakyere muna okulembeze etwalirulu abeba ba palamenti olukiiko lwa meya ababikudiimu National Platform, National Executive Committee, abakungu batumana mu bigenera by'abasibo. Olwaleero tufuuse ku lunaku olukulu mu ggwanga battu mu ngeri y'obutategeera. Tubaleetera abapiira ba palamenti bagabanyisinga ekibiina. Tusanze employment nene nnyo mu makubo wamu. Abasajja bambadde ebyambalo by'amateka bagamba n'omuntu zitakeereza nga nyuma bazeekuluula. Nga tolekedde kawempe entunulira n'esasa abasajja abo. Lwaki tujja batungira palamenti. Ne tubona tubalekamu ku magezi ku bye baakola omusajja ono. Baleetera wayo sitatimenti y'okwetunda oba ku bye baakishikira obulamu batuziraze. Essaawa eziwera nnya nga tubayaze. Noyaze bamutukana. Yakutamani mzalaka ya mafa. Yaza kola. Yaza kola yaza sasa tunamjeni na Afrika. Era tubaye tunyamana abakati ni ngoke na yinga, ngoke yinga pakongolo kwa kufuke official government statement kusebinya umusaka basi kubi. Ebyo tukakasa kubawaki. So,
Yes, ebigambo byogeddwa abasawo ne bannyabo bagenda kusaalira saawa ya kusaalira mugenzi jakutoki saawa matigambo tandiko toki embyajala saawa ya kusaalira omugenzi Muhammad Sekirija ngena jjo kalyetingira wenu yani kalyetingira wenu kwagala kusigala okuddamana olemwanga okufulayo olemwanga okuwa amakugo olemwanga okukola kineezo olemwanga okuyindirira mu munyiri okumusanga ekyo kimu ekyokubiri muno bw'avanga ng'omuyita muno ebirungi by'omumanyiko obusosoowazanga ebibi by'omumanyiko by'obanga ataabiraba oba omukoledde ekinene nnyo ebyo bibiri ekyokusatu muno bw'abanga afudde manya nti ebimu by'abadde yeekolera kikomye takyasobola kubaako kyeyekolera kyonna okubanga nnyo nolabanga omukolerayo ekintu
era sijja kulemererwa kubasaba wadde tuyimiridde nsigadde tunasituka wano ebyo bibiri tugenda bikola ekisooka bwe tumala omusaalira era basaba musooke mukampane eddakiika 5 tusomeyo alifatiha eyawamu nga tusabira munnaffe mukama waffe nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama yakitukuutira nnyo ekyokubiri bana mwebale nnyo mwebale ddala okulaba okusubscribinga n'okulayikinga tukyali live ku muzigiti ewambogo gyetuli mu kusabira muganda waffe muhammadi segirinya eyavudde mu bulamu bw'ensi tukyaliwo saawa yakusaalira mugenzi saawa yakusaalira mugenzi ekigambo ekyo kitegeeza tifefe n'abali wano n'abataliiwo n'abaliwulira n'abanabalaba tuli bintu bya katonda so si pulogulamu yonna akijeyo amanya lwaki owenyera era amanyagire so ekiseera alina tulaba n'olwekyo ekigambo ekyo katonda yakituwakumenga nakyo agamba tugambe nti fenna tuli bintu bya katonda fenna tuli bitonde bya katonda era tuli wansi wakulagirira kwa katonda okubeerawo kwaffe n'omubaawo kwaffe kwa katonda ekigambo ekyo tugera tujja kumiranga ku ekyo kitegeeza nti tugambe nti ennaaninnaahi fwe tuli bitonde bya katonda tuli mukulabirira kwa katonda tusalawo kwa katonda tewali kinayongerwa ku ekyo tunayogera ekyo tujja kubeera bakulu tuyimirire ku nyiriri tuleete niya tugambe nti tuyimiridde tusabira muganda waffe ono nno agenda kubeera kansala kawempe ki kawempe tu asala nabantu abantu bennammere empereerwe mutula sebaggala kiganda naffe ng'abavubuka mutuwe chance tubyekwatiremu mutuwe chance naffe tubalage ne ngaffe bafuuti soja tusobowereza abantu nakyagadde nnyo ate ffe tuli ku nnono ya kibiina kubanga tuvudde mu power ate nga tuli bapipa power just tulina kibiina manyi nti abantu tebabyawo iffe tugenda bbanga bali eri tetuli babitiibwa tetuli babusuuti bakozi babantukolera abantu just mutuwe chance fenna abavubuka naffe tubalire nisoweereza abantu empereero embaagala nnyo nammere mugalo mutuwe chance n'abavubuka tubeereremu Dumba Herbert yoyo gwe mutera okulaba akwata flag ku convoy ya president kansala nammere abantu bennammere empereerwe yesimbyewo ennammere Honorable Segirinya mutuufu alwadde mu byakusaaga era nkiwa abasinga mubaddeyo okusingira ddala mwatwala Honorable Segirinya nti mulwadde ekifaananyi kye nabateerayo sama nabateerayo Yes, fight hard, Mr. President. Fight hard. waliwo lwenesitulako nengenda mu ddwaliro waliwo lwenesitulako nengenda mu ddwaliro e Nairobi Busiro South natuukayo nga ekintu kyokka kyennyinza omuzaamu amanyi okumugamba nti ekifo kikyaliko ekifo kya Kawempe era kyamuzaamu amanyi naye nga omukka gusika gujja wala waliwo olunaku nga yakava mu komera yasooka n'abulamu kaawo katono naye natuuka ekiseera ne ngenda ku interviews ze nali nkola
nengenda nemujjako interview nagenda nga ndina ebibuuzo byengenza omukisoya ebibuuzo nga ebyo byennyini ebikambwe nendatuuka ku Ssejjirinya lwe yankwata mu ngalo naggwamu amaanyi nga omukono gwenkwata mu gulingo gw'omwana omuto nga nnyogoga nga yeruukiridde ne tukola puroguramu era puroguramu eyo abantu abasinga tebwagiraba ngenda kugizzaako ngiplaying ku Makumedia TV gibateerako naye Ssejjirinya tulekedde ekintu ffenna abamawulire ffenna abakwata zino ssimu abakwata essimu confidence twagijja mu Ssejjirinya nti yasooka n'atulaganga ekyokuzannya ekya ssimu era abasinga gavumenti eno yonna senga yatutta dda naye basooka kutwala obwa busimu ng'abantu ab'okuzannya naye bagenza okizuula nti ssimu eno bwe ngikwata sama Uganda bw'abeera ku ssimu ebeegatta ezo ze muyita ze mainstream zonna maapu bw'abeera ku gundi essaawa zino kwe muli mulaba bye mutalaba ku channel ndala ku maapu tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala abatubeereddewo naye abagenda okusigala nga mubeererawo famire ya Ssejjirinya atulaze macuwa Ssejjirinya mu mbeera zonna omusajja oyo zaalwadde maama we tatukuddemu ng'ab'ekibiina nga n'okufa kwa Ssejjirinya obwakudde yasooka okubikkira kibiina basobola nga musobola okuyamba ku famire ya Ssejjirinya ng'abaana be bato Kannajjirinya mukamanyi mukayambe tuleme kukoma wano mu kuziika Ssejjirinya abantu tugenda kukoma wano tugambe Ssejjirinya atugaddeko ne bw'oba osobola funayo ttaamu emu tuukirira famire oba tuukirira ekibiina kya National Unity Platform olabe abakulira finance department oba abakulira welfare oba tuukirira ogambe nti Kannajjirinya kankasasulirayo omwaka kubanga kibiina kirala kiyinza kuwa Ssejjirinya tewali kirala kiyinza kuwa Ssejjirinya byonna abikola Ssejjirinya tumaze nti abatongera nnyo oluzungu basobola okukulembera abantu ne babaagala wano tusobola okuleetawo omuntu ng'afuwa oluzungu nga tasobola kuŋŋanya na tenti emu naye batugambye tenti eyo tetukirwangako wano butanga tubeera muzikiti guno guzimbwa tenti yaleeteddwa y'abantu abasukka 2 omuzikiti ojjudde ne tubooga magala mulina oluzungu lwayogera ajjaulale ng'ategeeza owa oluzungu kasaba ng'atuuse mu sikisi ey'oluzungu kirike kubanga naye wennyini otegeera Luganda wezija ku luzungu leera we tokutegeera abasajja basinga okwagala namwe balekera omulambo sogambe samo yadde gwese kinyambasi gwaliko omukono olabe abo abaana bafuutu soja bali wano enkuba ebakubye nga boogiraba ebagwereddeko nga bali kukola mirimu gya pulezidenti bali mu kukola mirimu gya kibiina buli mwana abanayi respect ayambadde ovulo boolaba wano batobye ne nga bakola mirimu gya kibiina abanayi tebasiima Kama
basobola bakyala inshallah tubawa ettaffaali yatukaddira ffe biidnillah Kindi kyassinako sebbanga akola ki ayakola obanga bagitanga kuyobbisoba bamukyazangako obukyazi waguzeyo 90 kasanvu yakiraga yaguzeyo empya kirego bamudda naye naye tebamusikambula bamukwata bulungi n'ata nawaayo bulungi ate ze nalwana waayo eraga mabodaboda yamulyamukuga yamulyamu olukwe anti si kirungi omuntu wabanga tomumanyi nnyo mwemanyiiza n'akumanya tamanya kyoba okutte n'akuseetinga bajeko inakuweza sawa mpeze sawa bili yes omubiri gwa Muhammad Segirinya guno sawa eno gufuluma muzikiti programu eriwo yakugutwala maka ge Kasangati mugenda waka programu yaleero ey'omuzikiti ekomyawo kati tugenda mu maka ga Honorable Muhammad Segirinya omugenzi ekasanga titweyanza nnyo tweyanzeege abasinga tesange kasanga